nebaza abantu abagezezzaako kaabomu bababiri okugenda ku match ya 1 million ne mutafaanana nga mwami mawa eyaze wuwe nga wabuze miliyoni eriwa obuzibu buli wanene waffe nti Faruku kino kyo njaga tuve mu kwebuuzaabuuza tuba tukisuubira kino tuve mu kwebuuzaabuuza tuba tukisuubira Faruku 1 million match teri muntu agenda tambulira mulala era mulekerawo okubuuza nti miliyoni yalazeewa abatambudde abo 1 million match teri muntu agenda tambulira mulala buli muntu akwaza miliyoni alina kwetambulira omuntu yena atama akinze toda mukubuuza nti miliyoni eriwa ngaye bakutte omukulembeze abaka ba Nuupu bonna abaliwo okumpi bali batekedde okukosa ne bagenda emagere oba kukisanga nga omukulembeze azokugona nga bo gye bali bagenda bannanga omukulembeze akwatiddwa naye pulogulaamu yaffe tennakukyukamu pulogulaamu tennakukola ki naye kugambye ababaka babadde wali nga bali mukuba mazina ate kukyogera byetwogera bya buli bali mu kutya entyebula mazina ng'oliyo ali ku miggo byetwogera si bya bulimba Honorable Choyo sewanyana naye kalwadde omusubira kukola kiye uyo omulwadde azina bwatyo agamazina gawe mukanaka uyo okiwulira teri muntu wuliriza tewali muntu gwe mwateekawo kubatambulira mbono yagenda tutambulira musimanya ate yagenda okukola bifo bye twagala okukyusa wuliriza nze mbabuulira amazima teri gwe mwateekawo nti ono yagenda tutambulira yalina okukuba kibooko era yalina okukola ffe bye twagala agaye teri muntu agenda kutambulira kati eyatambudde n'ataatambudde njawulo ki kubanga eyatambudde talina kye yaleese bano abantu tebaagala Bob Wine balina bye bamwagalako Honorable Nabanja alina obusobozi bwa nti ab'emukono mbakulembedde naye saagala muntu akwata kintu kya muntu kyonna tutambule mu mirembe era nze mbakulembedde ono ye driver wange ono ye mukwasi wange ow'ensawo ono ye bba wange ono ye mutabani wange tuli ku front abantu bameka abasigadde mu ngoberere ati balina otusooka ne batubuulira era njagala Joel Sonyonyi atugambe 1 million twali tugigamba kola ki kutambula eddewa ebintu ebimu twatwagala nkyukakyuka tuleme okusisiitira na kugamba nti gundi bamukutte oba bamukutte 1 million yandisigadde ekola omulimu gwayo oguliwo agoyagala wabadde wase bani muli mu kigo wagituma muli mu kisebo goyagala ekole Biri. You decided to love me, baby. Love me very well. Yeah, man, I and I, King Zanzibar, Canada. 21st October, to go Canada. We get to me right. Gena kubanza sange Canada, musitechi. Toronto mwete kawana be Toronto tujao tuga kunyumira fendera kasitoba ngoli mu Toronto manya mu Toronto munajja bala msiza mwenna baganda baffe obudde banaye tuyina butono obudde tuyina butono nnyo njagala tutandikirewo ebintu bingi ebigenda mu maaso Nabanja ne Lumumba bakayana Bobby Wine 1 million match bintu bingi Capital Chicken yabya abantu omugaga nadduka n'akawumbi n'omusobyo ne passport bagambye abaana abawamba passport z'abakadama bannange government yagambye muddize abaana passport zaabwe ebintu bingi tutandikirewa ne garage nawulidde government garage zonna zigenda kuggalwa basasule abatalina license owaye tutandikirewa Lumumba honalewo Lumumba ne Nabanja ani uzibo honalewo kaswe Lumumba nkutumiddeko nnyo ne mama nnyo ne mama Nabanja mbatumiddeko nnyo kaswe Lumumba yaliwa kaswe Lumumba bulungi owaye nzikiriza mpisewo akalango kange kaliwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwennyini Canada mu Toronto tuyina King Saha wali awo okay era abantu mwenna abe Canada King Saha tuma ngo mujajinga mulabe anasobola akasajja
naye nga jjaka so Toronto Buganda wange tuli ku Lumumba mumanyi mumanyi anti Gladys tukutumiddeko madamu Gladys nkutumiddeko awo yoli omutima omutima yabatumidde n'emmoloka avuga Gladys mwanyina wa muganda wa Kasule naye yaŋŋambye omutima nti omutima si gwe bagerezenzaako nti omuntu wa mutima mubi omutima si gwe gujajinga omutima gw'omuntu nti guli guba mwoyo gwa muntu kiba kyoyo oyo omuntu wabeera n'egundi kitegeeza mukulu mawalina ekyoyo eba ndowooza naye si mutima ne bakuwa ogwamawa tobeera na mutima ki bwe yaŋŋambye anti Majolini tukutumiddeko e Texas awo ne anti Idi kiri guba mwoyo si mutima kale bamukyusa omutima kakati tugende ku Lumumba y'omutegedde naye olaba Faluku Lumumba ye yali secretary general wa NRM ne bamala ne bamukyusa ne bamuleeta eno mu office ya prime minister naye omukyala Lumumba abadde ebiseera ebisinga obungi ne preparation za meeting ezaali ziteekateeka eno general assembly esembyeyo ye yazirigendangamu obugosi gwe baali balonda ogenda ngo bakiikirira kuba ndowooza ye minister of general duties kakati gwe baali balonda ogenda bakola ki obakiikirira naye kakati ani amulonda kuba ali mu doketi y'omuntu kati kino kyengenda okubulyaga emazima agasemba NRM etuula bw'etuula neeraba omuntu agwa mu kaliba ey'okusobola okubakiikirira okusinziira ku walaga ku lukuŋŋaana kuba kakati jjukira omusajja yali abanyonyola yagamba bali yalonda abavubi kakati abavubi mwalimu abalabalabamu bwe yagamba omukulu tokiwulira nti nonze bavubi era ngenda kubuulira twalaba gundi nga yagenze ku lukuŋŋaana olwo ne gundi gye yasomye Lumumba yagiwandiise kuba ye yabadde omugezi Lumumba era ne mu nteekateeka zonna nga bateekateeka eno general assembly Lumumba gwe basindikanga kuba yasobola okuwa ebirowoozo okusinziira ku bali kansuubire nti toyina choice siina kyempisaawo nkubuulira mazima omu yasookayo munne mu kufuna obutaala ono asituka agenda bateekawo okwemulugunya bagamba yiyi ono agenze vice president agenze Lumumba agenze kuba buli muntu yagenderangako abantu abasukka mu bataano abayambi be buli omu agenda kabasukka mu abo mu bataano bayambi zonna sente za muki ne bagamba sente zo nga mufulumiza nnyingi ono mukwerwanako n'agamba nti ate ono ffe tetwakoze eki tetwamutumire tugenda mukola ki n'ateeka ebintu mu mawulire naye ng'enjogera gy'ayogeramu ate weebuula munne olumu ekitalisanye nga bba minisita ontegera kyenkugamba bw'oba nga minisita ddala oli prime minister ng'oli qualified okubeera prime minister kakati waliwo ali mu ofiisi y'omulala mwena mwagenze mu lukuŋŋaana gwe bw'ovaayo n'oyita Segwina oga Faluku jangu byenyonyola bino obinyonyola b'amawulire wabula tobinyonyola ate baakakiiko gy'oli ontegera kyenkugamba kwe kuwabulako omuntu omu kubanga nze wembeera n'ensonga nawe Faluku tekikwetagisa genda kukwata kazindaalo kusooka kunyonyola bali nga nze tulina bakukola ki kati mawa Nabanja agamba Honorable Nabanja nti yawa olukusa yawa gundi oli olukusa lwe yali amuwadde kugenda mu nteekateeka zire za Julaayi lwero olukusa lwekalo yali amuwadde agenda akole ki abe mu ntegekeza zire naye eno faino gundi y'olukuŋŋaana teyamuwaako olukusa kukola ki kugenda ono Lumumba ne yeesitula n'agenda mu lukuŋŋaana Nabanja amubuuza ani yamulagira era mbu tebagenda muddiza ssente ezo poteya kakati ebintu bino bannayuganda baagala twandifokasinze ku kiri olukuŋŋaana luno lugasizawo bannayuganda oba tripu z'abakulu bano bannayuganda babuuza ddala ebintu bino kiki kati ekyandibadde ekituufu twandisoose okuba nga tufa ku bannayuganda betwagendamu oba olukuŋŋaana nandibadde tufa ku bannayuganda bannayuganda okubaako kyebakola kyebalufunamu so si ntalo zaki z'abano naye mukyala Honorable owegundi ono kyeyalabidde ow'ekakumiro ti Lumumba amu Amerika gy'asiiba
kumpi chumbi abeerayo buli wayagalira. Kakati okugenda mu America bwe yamusindika nti genda obere mu nteekateeka ye n'asigalayo. Era bwe yasigalayo ono ye yalowooza nti olw'okuba agenze agenda kola ki kudda. Oli yasigalayo kubanga oli gyasiiba alinayo abantu be abeerayo nnyo. Nenze kyendowooza nga baminisita ab'eggwanga kibi nnyo Sarkozy bwe nkusanga awantu ate nefuna mutima lwakyoze okuggyako nga ngenda kubba bubbi. Ne lwaki bwe nkusangayo Sarkozy nga naawe ozze nga nange nzize lwaki tuyomba nga ffenna ebintu bye tuzzeemu bintu bya mazima bintu bya ggwanga. Okujja ngo Nabanja ng'aŋŋamba nti alina kyeyali asuubirayo oba omunyago oguliyo nemba nga wena musinganyeeyo mwebuuza nti owange ate kiki kyanze munnange bwe najja luli wansindika saddayo nasigalayo era buli nsonga lwaki ndikola ki ndi wano naye nenze si mubyalo kuŋŋaana ndi ku byange biki birala ng'abantu abategeera bakola ki bwe babeera. Neggwe lwaki ogifuula ensonga nti nasanzeyo Lumumba tiyateekedda kubeerayo ne gundi sinamuwa bbaluwa nze nina omuwa omusaala oba weerabisa entegeerayo n'ebintu bw'olina okukola ki obikwata. Kubanga era olaba kati olutalo no bw'olutunuulira mukyala Nabanja yini prime minister jjukira nti ali waggulu w'abano naye ayinza okuba nga ali waggulu w'abano mu bitiibwa mu kifo naye ng'ate mu ndowooza nga mu ndowooza tali waggulu waabwe. Ayinza okuba nga aliyo mu bitiibwa nabo naye nga mu ndowooza tali waggulu waabwe. Omuntu abatumayo alina kuba omu President Museveni. Nawidde mugamba nti gundi waguno na guli lwaki general duty general kyeki mwe mwasoma oli bagambye ye general duty kugamba Nabanja simanyi ate nze mba musomesa ti bagambye nti ye general duty kakiringa wa polisi wajja wano ali nasangawo DPC ate gwononye eki nga DPC ye waddembe okubeerawo nga wakola ki oli bagambye mpozige ebitiibwa bya mwetuma byetume ne wabanga ye general duty emirimu gyonna kitegeeza aba alina okukola ki okubeerawo. Nze nooza mukyala Nabanja asooka alowooza ekigambo general duty kitegeeza ki naye kinuma nnyo okubanga ate nze nkimusomesa okitegede kuba bwe yakomyewo era n'agenda mu mawulire. Lumumba nno sinamulaba simanyi naye sinamulaba ng'ayanukula nnyo naye ono bwe yakomyewo yanyize n'awalalira buli omu ne bassemujjuŋŋanda n'ono omusajja we Kakuuto ono we Kasanda agenda bakuba mu mbuga tibamwogeddeko bubi. Era omusajja we Kasanda oyo wa NRM yatuuse n'omulabisa Kabanda n'agamba newe bamuwa obwa minisita oyo yakubira nze n'agamba kituufu babumpadde okakasa bampadde babiwandiise ku gundi ya omukulu gwe nyini kwe bifulumidde naye n'abusobola. Kabanda yabadde ku program kubanga Nabanja bwe yavaayo yagamba agenda kuba Kabanda mu mbuga ne Ssemujjuŋŋanda tibamwogerako bubi. Kati Kabanda yali n'atandika okuyiwa ki bwino tina okumuwa ekifo ekyo. Nze namugamba nti bifulumidde ku gundi ya mukulu mugira mutya Twitter kwe biri kitegeeza bituufu n'agamba okakasa naye omulimu ogwo n'agusobola kyawo ojja gusobola kola ki guma. Kati nze ndowooza mukyala Nabanja yagamba ziri sente ze yayonoona ezo zize tajja mu ofiisi ye kusaba anti kakati anti tajja mu ofiisi ye naye nga tebamulagidde oba naamulagira ajja zimuwa era ajja complaining nti sente zaffe tuzitambuza tebazituwa. Naye nze kyendowooza mukyala Lumumba ne mukyala Nabanja n'abantu bonna betusuubira nti balina okuyamba eggwanga lino baminisita bave mu nkaayana okubanga ate bakaayana nga mawa bwayinza nga nange ne mawa waliwo ntukira ekisanga sisobola kukaayana nengamba ekyo tukole ki kireke babireke ebintu ensi etambule. Sente z'omuwa omusolo mwazoonoonye mwagenza abantu 50 muvudde ku nsonga ey'abatutte abantu 101 muvudde 71 nebevudde ku nsonga ey'abatutte bali mu kuyomba. Ebyo byebalowoozesa nti gavumenti ya Mwami Museveni tekyalina kyesobola kukola mwenna bebalonze muli bayabayaba buli buno mugenda abantu 71 mulya munywa. So mu mbeera eyo nze ndowooza minisita
ba minister mwerongose Nabanja oyo mulabye nnyo mu skando nyingi ba minister mwerongose mukaya ni lebi Dankani munna Uganda olukiiko luno yalufafunamu bade na kibuza gwasinga abantu mu America bafunamu kwafere twafunamu mpa bayinofunamu twafunamu tujja kufunamu eki bali ku masape gaabwe Faruku nze kyamanya kintu kimu ekikanya bano ono Nabanja buyinza kulaga maanyi okitegeera sikiwandi mukyala nani Kasule akyalina amaalo g'ennyonyi okitegeera nze nsubiranga Nabanja akyalina amaalo g'ennyonyi kuba yes kituufu Kasule ennyonyi zaalinnye Nabanja tanazikyuka mu kkoota sisuubira nti Kasule ava buvyeri naga akaŋŋende nga kyetwala ate bano badde ono Nabanja azze tulagana mawulenge gye banoonyemu ssente zaffe kyabadde zo twewaanirako kati yazze twewaanirako yensonga yika essaawa zomutegere nti bagenda abantu 71 gwamanyi tiketi ya mu America ya sente mmeka ba VIP bomaliriza gwamanyi hotelo zeeyo za sente mmeka kati bala abantu 71 obala allowance muna Uganda afunira muwa wa sigwa kusoso bikola sigwa kiri babikola buli mwaka bali ku Nabanja ye yazze mawulire kutulaga nga bonoonye sente z'omuwi w'omusolo mugenda mukunywa cyayi mukweyagala mukubeerako eyo mukwekubisa bifaananyi buserefi nakutulaga nabo gye babadde beeyagadde Faruku sawa zino muna Uganda embeera gy'alimu nga buli kimu kya kaweereego obwavu buli mu Uganda amadaga tegali mu malwaliro enguudo mbi sike kaseera kokujja otwewanirako ndi sente zo tetugenda zimuddiza nga togenda kuzeza abantu 70 mu abaza abantu 70 nga wadeeze 70 muffe tukabire z'omu Nabanja olusi njagala nnyo oleme kulaga nnyo nti tuva eri wala ffenna akakumiro njagala nnyo tulage nti bannayuganda tulina obatuusaako kye balina okufuna oze ku bannayuganda mu TV obagamba nti oyo yatambula ku ssente ze kyamanyi Kasule tesobola mulumeezo ntono okitegeera naye ono kyaliko neza Kasule zisinga ez'abantu 70 bayina mpala yaabwe minisita va ku mpalana zammwe kuzireeta eno gye tuli mu kamera ffe tulina ebizibu byaffe ebitumala omuntu otambula okuva waya eri eruwafu okutuuka wano ng'empala yeefuuse ya brown naye nga sente zemwakyakadde mu America zikola oluguudo lw'eruwafu so mulekera okudaalira abantu nze bannayuganda mbagamba kyemanyi nti ono yakyalina amaalo g'ennyonyi oyo takyalina maalo g'ennyonyi ndiwo baba kunamba kibiina kyammwe anti wano egumire engeri gye mukikolamu kiki ekisombowa abakyala kati nja kusooka ku nsonga ya mukulu wa mujadde agamba ono yani oyo we Kasanda yani simanyi Kabanda si abeera nga anywedde omwenge musajja mutegeevu Kabanda mutegeevu siboka nze sakozi sagala nnyo omuntu ayogera kintu ng'ali mu ssanyu kubanga ali mu nnaku ebikabo bimba sibikakasa Minisita Nabanja amaze bbanga ki ng'amulonze omwaka teguweze gususse namu kaakati omukulu Kabanda wavaawo n'atubulira ebigambo ebyo essaawa yalonze mbanda banga alimba kubanga wano bamaze kunyiigagana yali abitugambira olubereberye nti minisita atajja kusobola bamulonze ayina amaalo yali abitugambira olubereberye so kati ekyo kimaze ekyokubiri sakozi bano abantu bano eyibasumbwa ebiseera ebisinga byanfuna wano wabeerawo ettooke tikabajeti kafuluma tyabana agenda okukyakalamukko tuyisizaayo obuwumbi nga 3 era kyovola minisita wawudde yagambye tajja mu ofisi tajja mu ofisi yange okunona ssente kitegeeza zibeerawo ssente byanfuna ekibasubwa byaki ye mwenyini yagambye nti ezo yakozesa zize kakitegeeza zino Nabanja bazikubye ku mutwe David kankwabulemu kati Nabanja tatusiriwaza eno planned trip basa sponsored by government ono yagenda okutambula n'abantu be bonna ng'olede babisasula dda
kati talowoozesa abantu mbu basooka kugenda mbu ate loloka banonya sente baddiza baba babisasula dda tatusiruwaza anti basooka okutema ku musaala ogujja ekirala minisita njagala amanye nti gavumenti eno gye bamuweramu ekifo agimanyi bulungi nnyo abanga zaagigobera saagala afune excitement ffe twaliko sakoze eggulu minisita oyo nga gyali nga balagira mulagire era yayimuka n'agamba yali ayimuka ng'atambula sale n'agamba Nabanja mpozi minisita otegedde bulungi twaliwo n'agamba Nabanja kozi minisita nga yakyerabira n'okukyerabira aga katonda mu ggulu naliwo n'amaaso gange abiri nga ndaba Jerusalem sayinaga Nabanja nagamba kozi minisita n'amuyita n'agenda ku stage kaaka tuli bagamba nti jeno nga goli minisita nga jeno byaddala Nabanja ateekeddwa okuwuliriza ono kitegedde bulungi sakozi mu gavumenti ya mwami Museveni osobola okuba nga olina ekitiibwa nga kya waggulu nnyo naye nga mati yajja n'akulagira kalenda wano ffe tulina ebyafaayo wano kalenda isita y'omwaka oguwedde mukulu Kamugira yajja n'agiggala ne bakuba buli ssimu era yasembayo oli yatugamba ekibawonya bintu ebi emu nga mugikubye wa Katonda namugwa Pulezidenti Museveni essimu ezi mwakolako kiriwa twakitabutie nga teeka Pulezidenti agina gwosubira gwomanya asembayo wano bamukubira ngayire kulyango n'agamba tuwali kuggulawo wano kati Prime Minister kyaba ateekeddwa okumanya nti eno gavumenti bamuwa ekitiibwa kyenge ekya Prime Minister naye waliwo abateekeddwa okulagirayo ebyateekeddwa okukola waliwo Prime Minister abatuufu abananye ekifo ekyo yaliwo nga wolaba omuvietnam wakwata ekikompola n'akisa ku miza ne kikuba ye akkirize ebimugambibwa ayi nekira Prime Minister sagala alowooze nti bannayuganda tebategeera gw'otugamba otya mbu ono tajja na ssente mu ofiisi kyoga yagala takimanyiye Prime Minister nze nno nkussaamu ekitiibwa ng'omuntu ali akaaniyako naawe obutebe ewuwo naye ekifo ky'olimu nalabye atudde ne ku kkubo ng'awandiika empapula byamabegako ekifo ky'olimu kirina bannannyini kyo era kyalikakumira ekifo ky'olimu waliwo abateekeddwa ono jeno wuliriza nnyo jeno byagamba otherwise oyinza butamalaako myaka gy'etaano ayinza butamalaako myaka gy'etaano omukangakanga tetuuka ku ekyo omukazi nze kyengenda okunenyamu gundi ye Nabanja kiri ekintu kimu bwe tukeera ku makya ne tulonda wano omuntu agenda alabe preparations kitegeeza yagenda okutegeera buli ekiri eri yagenda okutuliidinga after anti ate woogamba mu tewamuwa lukusa kugenda ku lunaku olwo biki byogenda okusangira byotamanyi ngono yagenda mu preparations okutegeera buli kimu kati nze kinabe mu kintu kino nobwagenda mu preparations buli kimu n'akitegeera yamanya nti ebbaasa entuufu tugijja wano tugijja wano bwe yatuuka wali kintu buli kimu ate nijjukira nodda jjukira bwe ngenda ku preparations ne bali abantu batuukira ku nze ezo babuuza muzze bameka twagamba bano bagenda tulwana buli attention baba bagiwanze eyajja for preparations tolina bwongambira nti sigenda kugenda ku lunaku lwennyini nga nze manyi lwe mugenda okwebaka we mugenda okutuula we mugenda okulya emmere we mugenda okulya buli kimu wabula waliwo akantu ke batatugamba akali wali Lumumba keyaji kati ono ne kamuluma ate toyinza kuŋŋamba it's a planned trip noŋŋamba sikena muddiza ssente ze ngo already mwali mwaji planninga dda Lumumba agenda asike ebbaasa y'omuki Lumumba talina bbaasa ya mukulu gye yasika sikyogeddeeko ekyo sikyogedde naye alina engalo we zaatuuka oli nakitegeera oluvannyuma ti engalo zituuseewo n'agamba bwe twakusindika wategeera buli kimu kati jjukira kati awo nze neoba gwankulira nga nze nageze nenkula preparations
era bajja kukuyitanze nti kati muli bameka baba gogwe bamanyi okitegeera muze ba delegates bameka nituli 7 ono tumuteeke ono tumuteeke wanti ono atusumbuwa nnyo muteremu 2 oli muteremu mu box ono anyiga komawo nganye era kyokola Lumumba akyaliyo gwe bamanyi kubagwe mwasindise gwe mwesiga ate yamanyi buli kimu so kati ensonga eri awo kati ono Nabanja ekimu ndooza bwakomawo ate balayika oli ka special treatment kasukkirira kuba gwe baali bamanyi nze sobola n'okutuuka eri nga gwe wantumye neneewa ebitiibwa era we naddayo bajja kulaba omuntu abadde mu kifo omulundi ogusooka ogwokubiri naawe azze ogwosooka era bantu bwe banajje bajja kusanyukira nze nnyo gwe baalabako the relate luli twayogera twatambula ffenna buli kimu kati ndowooza lwe bamuwanganya attention ng'ate onaagamba naye nedda mu bintu bino nze nina okkulira ono mumpisa by that time nze boss nze ngira buli kimu nkayanirako babosi wange bagenda okubeera okitegeera gundi Nabanja si president nti nno buli omu akimanyi nti gundi president Museveni yafuga ki Uganda okitegeera Lumumba agamba ati abazungu asaliyo mukama wange Paluku nekirala kiri bwekiti mu nkola ya diplomacy bw'oba olaba nti mukungu n'okutwala ebintu bino mu ngeri y'ekikugu okusinza ku lukiiko lwe baalimu Lumumba akifiitinga kakati alabika yatuuka wali mu buli ngeri yonna abazungu fokasi yabwe yonna nedda ku Lumumba okiwulira jjukira ono mufirisuutu waffe abeerera mu bya kivubi kakati fokasi nedda ku Lumumba yakola ensobi yalina okweyanjula mu basajja Faluku nze bontuma ngende nteeketeeke gyontumye nga tebakumanyi obwabula nze ngenda okubeera omutwe lwaki nkuwa nti gwe mukulu wange n'omukulu yabumuwa ayinza okuba teyabumuwa kati oli bw'atuuka eri n'agamba ngenda kujjawo n'abantu bange bagenda okumperi kati tugenda kuteesa ku kino mu gavumenti nze nkola ki nze gwe basindise kati bamaliriza atajjukira kasula ono bw'ayambala olabira danga ekitiibwa kikola ki naye kati ono omufirisuuti waffe agira mukamasiza yero nga janiigiina kati yaga ntuuka eri n'alaba Lumumba ono gyasuze ne gyensuze kumbe Lumumba bamuwa kateti ka VIP bamukasuka ku perfect kati ate ono omufirisuuti bamukasuka ku perfect ng'ensiri zimuyitako zikaaba nga zinga pichipichi agenda okera ku maca nga kasule yasuze mugondi ya bei bwe yakomawo wano lwaki yali atunyonnyola bwe yatuuka lwaki yali atunyonnyola era okugamba nti mu bantu 7 omu yatagenda funa sente kakati olwedde sente oba wazituttedda gundi Nabanja atubulire ekituufu atubulire ekituufu ekimuli ku mutima kuba yagambye bino byatandika tatowooza biri eri gyobadde mu sekuritale geno okitegeera kirabika oba yali amumye kadi tugende ku kirala wannaye tugende nawulidde tugende ku 1 million match oba tugende ku capital chicken tusooke 1 million 1 million match Bobi Wine abasajja naye bannaye Bobi Wine abasajja bamukutte bamujje na ku nnyonyi naye nze ekyannumye nti ennyonyi yabadde yina okukolawo ennyonyi like yajjidde ku nnyonyi kyeyo etasobola kuteekawo nteekateeka omuntu ne bamukwata we bati kati ate bannange kyobalaba kyono n'ekifaananyi ky'ennyonyi nedda gwonsinga wuliriza toyinza kuŋŋamba nti ennyonyi Emirates ereese omuntu nemuwaayo ne bamukwata Faluku gwonsinza okutambula njagala otegere ekintu kyamunaye kye bayita gavumenti bw'eba eyagala omuntu ogenda okulinnya ennyonyi okuva gy'ova nga bategedde ennyonyi mw'ojjira n'omutto gw'otuddeko era baddembe n'omutto ogwokubiri okutuuzaawo owaabwe najja nabo kakati okakasa era ne bagamba ennyonyi agenda okuva eri gy'avudde era ne Bobi Wine oba ekyabadde takimanya akitege naye kyemanya akimanyi tyogenda okulinnya ennyonyi okuva mu Amerika baba bamanye ennyonyi kw'ogenda okutuula kabe gatinge n'omutto gw'ogenda okukola ki okutuulako kabe gasinge nga ne mu nnyonyi eyo mulimu abalala kubanga bambega bw'oyogera bw'otyo Civil Aviation Authority
yemu ku kitongole ekikwasaganya ennyonyi ezibuuka n'ezigwa kati kitegeeza ekolagana n'ennyonyi zonna bwe kiba oba olina okumanya nti etuuka ssaawa bwe ziti agira mu nnyonyi bweti mu budde bwe buti agenda kuba ekoze eki era n'emmotoka ne bagisembeza egenda okutwala ayakuŋŋamba nti entambula zonna Bobi Wine wabaako amutambulirako entambula zonna zonna gavumenti erina obuvunaanyizibwa okumanya nti gundi ali mu nnyonyi bweti mwagenda okugira naye tumukwatirewa kyovola waliwo ne basobola okukwatira Kenya mu bbanga Kenya awo ennyonyi running Kenya ne bagamba oyo tumwagalamu kuba bonna basooka ne bafuluma ne mufunako kemulya gwe ne bagamba nti ate tazze mu nnyonyi endala tagijjiddeemu kakati bino ebyaguddewo ate saagala tubyewuunye nnyo kuba tebitandikidde ku Bobi Wine abantu bangi bazze babakwata ennyonyi oluba okulaninga pa jeke kati ono yayambiddwa batutte magere ate batutte magere ne bayingiza mu nnyumba n'okukuba tebakoze eki tebakubye ndowooza babadde bantu balamu so nze ebigwawo kati ku gavumenti ya Mwami Museveni n'ebbanga lyemmaze nga ndaba ebyobufuzi bya Uganda tekwabaddeko kipya n'eki principal babadde balina ate ne principal ate bayabadde akimanyi tosobola kubeera eyo ng'ogamba kunga era okunga omanyi ti obusajja tebugenda kunkola ki kyova olaba ti abamu bagenda bepakise n'empale 3 n'amanyi eno bayinza okukola ki ogiyuza so ebintu bya security okuba nti yakutte Bobi Wine nemukunguza ze sikirabanga ekipya era nkimanyi nti bulijjo byebikola ki bwebibeerawo era bibaddewo emyaka gyonna naye nga nze ndowooza nti bannabyabufuzi bonna balina okumanya ki kye twetaaga kunona Bobi Wine oba twetaaga kujjawo gavumenti kuba Bobi Wine basigadde ne batwala ye ne bakwata ne batwala baana abasigadde badde bakola ki era ze nalabye nga ate olwamaze omukwata bo bagenze bugenzi wa magere kati bakulaga ndi ebintu bino biriwo oba kubeerawo mu ngeri ki bwana nabye abantu bakubye obutisaati ate bagenda kunona Bobi Wine ate bagamba meya 227 226 okay tuli mu kyakunona Bobi Wine ate abali mu campaign so bannayuganda tutegendereze mission yabadde ki bw'ogamba nti bano abandi badde abasigadde ku airport bandikoze ki ani bw'omala ogamba nti 1 million wali ogikunga kola ki kukwaniriza oba kubaako kyekola gwe baba kukutte 1 million esigale ng'erina byekola ffe kye twagala nze kimanyi abantu bw'oba kunga gwe kati kugambe wayita abantu wali obayitira ki kukwaniriza abantu 1 million emwegende ekwanirize kwolwo nnaku olba kwaliwa kukunga abantu kitegeeza waaliwo ekiddako era ekiddako babanga no Bobi Wine bakutte ne batwala emagere 1 million esigale ng'ekola mission gye yalina okukola okitegede tekyakola zinabye abantu bavaayo mu butishaati bwabwe agamba gundi Lusagala Bosiko emakindi 2 meya simanyi meya gundi nga ndeta babasaba bululu 1 million eno olinga agamba nti enteekateeka yabadde yetagisa anti balina otusooka ne batubuulira era njagala Joel Sonyonyi atugambe 1 million twali tugigamba kola ki kutambula eddewa kuba emutwalewa kakati ebintu ebimu twatwagala nkyukakyuka tuleme okusisiitira nakugamba nti gundi bamukutte oba bamukutte 1 million yandisigadde ekola omulimu gwayo oguliwa gwoyagala bani muli mukigo wagituma muli mukisabo gwoyagala ekole sebo lega kuma muliro se kukuma muliro muli mukigo obadde oyagala ekole kakati kakubuuze wakedde ekyano ojja bano tewategedde tugenda kukola nakitegedde era wedde oyita tugamba bannanga obudde tutandike kakati 1 million eno bwebanga kugikunga kunga Uganda kunga ani bwebanga twali tugikunga kubaako kyekola Bobi Wine oluvannyuma lw'okumugjawo kubanga ababaka tebaba kutta basigadde bakomaninga ekintu 1 million neyingira wali bandiise wali ku CPS mpolampola mpaka nakasero ne 1 million olyakutte 1 million omuntu omu yonna 1 million nezikira so ebintu ebimu genda erigwe oyina obukyayi kangende waddanka Faluku ogenze n'ogamba
nti ennyonyi mbanyonyi kiba kifaananyi kibi ekyennyonyi kisiga ekifaananyi ekibi pulezidenti Bobi Wine bamukwatidde mu nnyonyi singa bamusanze mu nnyonyi kiba kifaananyi kibi naye bamulinze nakka amadala g'ennyonyi bw'oba oli mu nnyonyi oba okyali mu mikono gyabwe naye kasokkirira ku ttaka lyewazzeeko noganze ngenda Uganda n'olirinnyako entebe kitegeeza n'ennyonyi bate kikulinako obuvunaanyizibwa si bwe kiri kati ennyonyi terina buzibu naye obuzibu buliwa obuzibu buli wanene waffe nti Faluuku kino kyo njagala tuve mu kwebuuzaabuuza tuba tukisuubira kino tuve mu kwebuuzaabuuza tuba tukisuubira tokera nkumakya nolowooza ni Pulezidenti Museveni musiru era bwe tuba bwe tugenda okukola kizibu tetusobola kituukiriza kitugamba gwe kyoliko nti osobola okugamba Pulezidenti Museveni mbwe nkya bagenda kulonda Bobi Wine abantu miliyoni ye nadde w'enakasero naye bakamagulu n'awanika n'ayita Natasha mbu kakyayisi kafunyako kumakya kati kwe kubamu abantu ng'okkiriza abantu miliyoni egende ku airport egenda tuuka mu kibuga wakati nga ziri miliyoni ezi zisobola owera 3 oba 4 kati oba ogenda zikolako ewe ziyitaawo eba egenda zikolako ki weziyise emiliyoni 3 weziyise yakyalumye nnyo kati mu byonna bye tukola olaba bwe tuba tukyalowooza mbu tugenda yita abantu ku social media sebo ne bali sibajega balina social media okitegeera bali era bookere bebakeera ku makya ne bagamba nti kuba ne webagaba obatuba emitwalo ena egy'abasirikale babalina kuba nze nalaba luli ku lwokumeka ekiro nga bakwata nobogena ntebe ne bakwata ekiro bakwata omuntu bodaboda bazikwatamu ni lwaki okwata bodaboda mu kamugira n'ava wali n'akwata abo mu kalenda abakuba bbaana zaabwe mbu bangi mbu baleka bateesa kugenda ntebe batuusa ekiseera naye basa muli 3 muli mu restaurant muli ku mmeeza nga bagala bakwate kati kyenkugamba nti mu bulamu ku social media tusobola kulungirako bantu tumujje tugende wano tetusobola kani tusobola wabalabyeko entebe miliyoni kibuyeka badeka abasirikale nga 5 kibuyeka wano zana wali kulawundi nga baloto wabala abantu abasirikale nga bali kukubeere nga ne bwoba ovuga pikipiki bagyosumula mu tanka olaba otademu akofiira kanuupu kati mukyo byonna wano tewali kipya kye bakoze Faluuku buli kimu kye bakoze lwali tukisuubira era olwema nti bagenda kikola kuba Pulezidenti Museveni ye muntu gwemanyi atagaba chance mbu agezesa tagezesa kati olaba olwaleero Bobi Wine agambe nti enkya ngenda kubeera wakiseka andi wakiseka enkya bwate bajja kukola ye ne wana bali magere nga ali ku kyayi ekibuga kino kibadde kijja kukola kyabadde kirina kukolebwa kitya ekintu kino okubeera successful tebagambe mu nkuma mu bantu muliro ati ekintu kino olaba eruwero nga bwe baali Steve wayoga tyuni olaba bwe yali eruwero abantu baali bangi yali agiravuga tugende kakalo laba nambemu tumalirize ensonga eno tugende ku nsonga endala tuggalewo nebaza abantu abagezezaako kaaboomu oba babiri okugenda ku machi ya 1 million ne mutafaanana nga mwami Mawa eyazze ewuwe nga wabuuze miliyoni eriwa tunajja kutta gavumenti okiwulira agibuliza waka okiwulira kyokka naye agamba yagala kujjawo gavumenti naye yagibuliza waka kati miliyoni erazeewa abantu abasigaze omutima ogwo abantu bangi mu miliyoni March eno abantu bangi mu miliyoni March eno babadde na mutima nga gwa mwami Mawa nga bagibuliza waka katulabe we naawerayo katulabe we naawera haba bagijjeko otegeera kakati abantu abafunye omukisa Faluuku natambudde mpaka nagenze mpaka
Namulanda naye nga wali ebikwekweto sibirabangako ku Ntebe Road nga biyitirivu ate n'okutuukako awo nti eyantutotuukawo awo wenyini wenadendaga yabadde ayina emmotoka y'amaanyi wa ku luguudo olwo n'abamuwa abamanyi okuyitaayitawo otutuukaawo nga baaza boda baaza emmotoka bajana gijjamu mitto ate ova ku kino n'osanga kiri ne bakwaza nga batanda kwazaako kweno okiwulira abasirikale bonna ne pulaani yonna babagambye okusiza ku kyetuwulidde we tuyita ku luno temuwa chansi yonna era tewabaddewo chansi. Bobi Wine yatuuse ku kisaawe ng'abasajja baategese dda emmotoka enjeru gye baamutaddemu era olwalinnye bw'ati naye Faluku bwe yalinnyewo ne bamuggyako emmotoka akeeru kamuta ku kisaawe ekikaddumu tekamu drone yamuvuze okumuleeta emagere naye Faluku ekisaawe kino ekya Uganda abantu abo abambala obuntu obwo abasiivo obuliflector basiivo aviation authority abali planned era abasaba emirimu okola emirimu gyabwe egyo kati batulowoozesezza nti abantu bonna abakola ku kisaawe tewakyali kitongole kya civil bonna ba military operatives be bakolako kubanga bazze nga tibambadde byambalo bya gavumenti nti bamunoonya abasajja badde bambadde bulungi nnyo nga abakola ku kisaawe era abayina emirimu gyabwe egyaki era naye ne bamubakanga ate abamubase bambadde bugundi ate balina mundu otegera kyegamba kubanga ekifaananyi kyekyo ekisiigibwawo otegera kyenkugamba waliwo n'omu yayambuse okujja MP yabadde akwata akatambi mu nnyonyi n'akoma amadaala wakati otegera yayambuse mu nnyonyi amuggyemu omusajja naga toswa kunjija mu nnyonyi ndi MP manya amateeka n'ayambuka amadaala n'agakoma wakati nadda emabega otegera kyenkugamba kati kifaananyi kyekyo kyetusiiga ekyo kisooka kakati ekyokubiri mulimu abantu abajja okuvisitinga ensi yaffe mulimu batouristi mulimu bamusigansimbi kati omuntu walaba ekintu ng'ekyo atya n'agamba nange bwe naagenda kakati tunayawulirawa olunaku lwe banaakwata Faluku ng'abakwata bakaloganya n'abasiba bino naye nga bagenda kubba bubbi era bwe banaakwata bajjaga bwe batwe babatwala babambadde buli fulekita balaka bamateeka ontegera kyenkugamba ekyo kyekisooka ekyokubiri Faluku 1 million match teri muntu agenda tambulira mulala era mulekerawo okubuuza nti miliyoni yalazeewa abatambudde abo 1 million match teri muntu agenda tambulira mulala buli muntu okwaza miliyoni alina kwetambulira omuntu yena ataama akinze toddamu kubuuza nti miliyoni eriwa tobanja miliyoni gwatatambudde kubanga leka yatambudde ngambe nti natuuseewo sina kye abalala bwalazeewa atatambudde toddamu kugamba ate miliyoni eriwa tewatambudde ate obuuza miliyoni weeri okiwulira teri muntu wuliriza tewali muntu gwe mwateekawo ng'ono yagenda tutambulira musimanya ate yagenda okukola bifo bye twagala okukyusa wuliriza nze mbabuulira amazima teri gwe mwateekawo nti ono yagenda tutambulira yalina okukuba kibooko era yalina okukola ffe bye twagala taliwo okiwulira jalabuuza nnamba emu agende teri muntu agenda kutambulira kati eyatambudde n'ataatambudde njawulo ki kubanga eyatambudde talina kye yaleese nange ataatambudde sina kye nakoze eki kati toyina lukusa lubuuze kati kitegeeza nze atatambudde ate nasinze kakati wuliriza kakati bw'oba tewatambudde 1 million match wuliriza sigala ng'otundira butunduzi biki kubanga nze yatambudde nabadde n'essuubi olumu ly'esaatuuseeko okiwulira naye nga wakiri ogezaako n'olemererwa okusinga obutagerezaako ddala so talina lukusa lubanja try and fail but never fail to try bwekiri nzikanye n'omuntu yenna aŋŋamba tayagala nkyukakyuka ng'aliko aboobwe naye omuntu ali ebunaayira ng'aliwo Obama
nga ne sente alabaza Obama tangamba nkyuka hani nze n'abaana twagenze ku ssomero nabaganye natusomokazi nemugamba n'omwafuluma fiizi nze muwaayo ngawe mwamukabye ne mumutwalire musoke mumukabbe mumuzze kuba kati tumanyi nti oba ali mu Uganda ati yachekinze ini ajja kutuuka okwagala okuddayo nga bali abamugamba gwe gundi utoli mu Uganda. Nze ntera nnyo okugoberera nti ebiseera ebisinga ku airport kubeerako security yaayo. Security gye bayitamu nekwata omuntu ne bakuteeka mu custody ya airport, then security operatives ne zikukima ng'olina kyokoze. Naye ku kinabe wali ndooza security operatives za airport kuba baamukutte ne bamuggyaawo neziriwo zaffe kituufu ekyo sikiwakanyiza but departments zikola according kale wane wamwe kale bikola kirala. So abantu bali bawakala ntino baamugye ku nnyonyi tebaamugye ku nnyonyi yabadde alinye ku ttaka. Police ya airport yali yaddemu okumukwata ku already yabadde ku ground lya Uganda era eyasigadde ku nyinga bagala omukwatirako abalwanda bagambye owa security tolinnyayo ono akyali musabaze waffe kuba akyali ku nnyonyi yaffe okitegeera ne bamugamba nedda era ne bamugjawo ne bamuvuga ne bamugja ku kisaawe ne bamutwala ku old airport kuba amugye ne bamutwala kye nalabyemu ekibi ab'amawulire waliwo gwe baakubye omutwe bontwe bamukubye bontwe ne bamugamba ddamu amagezi otandika ogenda okukola press conference eno jafiirayo oliriza sibona nti babakutte bakyamagezi babasonze mu muddu boba kyabangiro ne babagamba temuva waawe mutuka mugizikize nga boba already babadde ku kavana kade kamutwala sibona nti babakutte yo already yabadde eri ku motoka ne bamugamba zikiza yingini omusajja bamukwata mu kamera nenga tamanyi nga bakozesa simu nga bamukwata n'abagamba we have a right for ne bamuga ngaba omusajja amugamba we have a right for to information namugamba ebyondoozo nobibulira jjajjawo si wano namugamba sigalaawo temuyizikise ne engine NTV kuba kyamagalo nyina dayogera ng'omwana ali mabega akwata ne babagamba bokuba batulaze ne kavani nga kagenda nga katandise. So polisi ya bade polisi gade maje kwana labi bade maje kuba bade mu bibombola maje koina kifesa akola mu security operatives ama babade ne kyambalo zibe nalabi bade ne byambalo. So mukwate Bobi Wine mu mukime mumuze ya checking in ayingire ensi enkwata yes yenkwata yes mbachusemu si kituufu buno obukulembeze bwe tulimu obwaffe muteekeddwa okubakwata bakwate tuvumirira ebikolwa ebyo ebyakoleddwa Faluku saagala bw'obanga oli mu kamera muno obenga weemenya otuuke n'ogamba nti abamukutte babadde tebateekeddwa mukwata. Eno gavumenti bwekola kuja nga wagizeemu ggulo ne woba gwe essaawa eno ne wembanze mawa nenkwata akatambala nenteekako ebigambo ni Museveni genda wali mbasuubira okunkwatirawo wali kati bannabyabuzi saagala batubuzeebuze bagambe nti ekyakoleddwa ku Bobi Wine babadde tebakimanyi ne mukumanya nti Bobi Wine wajja tukungibwa agenda kukwatibwa nze wembuuza twabadde mulina kuba na pulaani ki kubanga abasajja babadde ne mamba era bagenze besoza n'okwesoza nga ziddayo nga balaba olutalo tebakoze eki tebalwanye mufajja okumanya nti tutambula naye tugenda Entebbe emmamba zavuddeawo nga bo beetegese bamanyi nti tugenda muki mu lutalo ne bagenze olwana bagamba oli gwe tugenda erije tugenda okulwana teri kiriyo tubaganyi tuba tudde kuki bwe bakuba omusirikale essasi ne bamugamba nti mabwa tubadde tulwana naye bamukubye essasi emundu tesirika mumusigala mukola ki musonga mbere Bobi Wine baba bamukutte nze wembuuza baba bamukutte ne bagamba nti Bobi Wine aliwa magere bano bakunze banname mukale ffe tetwagenze tuzoba tetwategedde mona de butaya namulabye ng'akunga abantu lidako Honorable Lutaya yakunze abantu era yagambye abantu b'Ekakuuto wengendo basanga mumanyiwo uliriza nabaddeko ku TikTok era bwe namaze nagwe nabuuza ne mbuuza Honorable mwalimu kuba Ranso tambula
nagamba tali kachayi Honorable yagenze era honorable yamaze okugamba nti banaye tugenda kunona mubaka era tusimbudde olibo yagyeko kamera nena ajjamu engato nayingira mu kakati Faluku era ngenda kubuulira abantu kati bakirabye nti mwami Mabulimba bwaliko tebugambika kubanga simanyi we yamulabye naye uliriza ababaddeyo abamu baalabikiddwa naye nga we yakunze abantu n'omulaba ku TikTok osobola tulaba kubanga era yabadde na simu ye okiwulira kakati mwami Mawa ngenda kubuulira kino okukwata Bobi Wine kyabadde kisuubiro kikomyawo olutalo okusinza ku kyabaddewo naye Mawa ekisinga nze okunnuma mu bantu nga Mawa ye muntu afunye statement egamba nti twagala enkyukakyuka ate n'abuuza nti abatambudde mwabadde mukola ki muliwa nze emirundi gyonna gye bakwata Besigye nalyako kutiyagasa era bankubako kubanga buli ruutu nasuubiranga nti kolwa ki kyekimu ne ku Bobi Wine otegera kyenkugamba kubanga nze ku tayimu eyo simanya Katonda kye yategese naye nze mba ndowooza tusobola otuyambiraawo otegera kyegamba naye mwami Mawa agenda ewe neyeebaka n'alinda bannambeemu Maachi ekole byayagala okitegeera n'alinda bannambeemu Maachi ekole byayagala ye byayagala alinda tubikole so naye nze kyendaba ababaka abamu babadde bayisawo bya kati ababaka bagaggawala uliriza ababaka bagaggawala mu kugaggawala bakuuma bugagga bwabwe abamu tebakyali ku bantu abalala bakuuma bugagga bwabwe ekyo kkiriza obagaana era ngenda kubuulira omubaka gwolaba ku fulonti ye mubaka yekka eyasigalamu wakiri akagamba nti abantu bange naye ababaka abasinga obungi tebalinyeyo Sakozi nambe mutakulimba n'ababaka boolaba emabega wa Bobi Wine olanga Bobi Wine we yatambula lulinga tannagenda mu Amerika gye bamujje baba Bobi Wine yo omutima gwe guba ku kirala naye nabana abakuliraanye agamba kabanguwa ekifaananyi abantu bandabe nsobole okuddayo mu kalulu nga bandaba ndi muki ni mu struggle n'omutima gwabwe sibe gwagukola ki sibe gwagutereeza kati yagamba ndi omubaka yeewaayo n'alabika n'oyo alabika gambe n'alabye ku babaka ng'etisaati ate zigamba kalulu ka bbiri mmeka Sewanya naye alabiseeko 10 teyalabise nga tisaati zigamba kalulu so bwe tuba twogere ebintu bino tubyogere tutegeere ababaka omulimu gwabwe kiki era olaba bamulinze magere abasinga bonna beeyiye magere wali ne wano mu stage n'ey'okutambula tewabalabyewo bw'oyinza okugenda okugaana ng'olina mu lusuuti nze kyenja okugamba kiri kimu Faluku nze kyenja okugamba kiri kimu awo twade ku front page nze kankubula ekintu kimu Faluku nti struggle nze kinagitegeddeko iyo gwe muntu era gobanga okola ekintu kyonna tugamba nti nkola gundi oba nkola kwegatta ku gundi wabula yo ngani nze kyenalabye eggulo ababaka badduse magere mufo gyogenda Entebbe nze nalabye omubaka wange w'Emityana atuyitako n'omubaka amaze otuwa ku airport ye lwagamba mbu agenda ku airport basoose kupima ow'Emityana babadde bateeka president mu kabangali nga ye lwayita ekibuya agenda kukima mukulembeze nga ne security nevuddewo kuki kuba obwedde agenda agamba wano tutuuse Kajjansi ndowooza mutulaba naye nga Kajjansi wakati wa red block ate obwedda weeri kali aba security abalagiramu okitegeera kati kyenkugamba nti struggle eri muggwe muntu etokera nkumaca nokanoga nti naye bannaye olwo nedda ssebo nti saawa zino ababaka benyini nambeemu tosobola kukulembera abantu mbutugende okitegeera naye nsobola okuguma nga ndabye ku babaka Kalungu nalaba ayita yagenze bonna bwe nkugambye mu kifo ky'okugende nate bwe bagenze magere musajja we yabaddeyo anti Faluku Kayemba Solo ono mulalo Sewungu Gonzaga tasobola kulinnyayo Sewungu Gonzaga nze kubuulira gino ekintu era nambeemu bamukuba emboko ku Besigye ne bamukuba emboko ku Lukwago
era mmanambeemu bakyamukuba nnyo kubanga ebbanga lyamaze mu byobufuzi bimulemye okukola ki okutegeera nti gavumenti bino byekola yeenoonya naawe oleme tuukiriza mishoni yo otegedde okugaana abantu okuyiwa amagye ku kkubo kati olina kukola ki naawe kugamba ti muŋŋaana ne nange nina okugenda kati olaba Bobi Wine bamukutte simanyi kati kiri wuwe oba bamukuumiddeyo ne 1 million mission eyina osigala ng'era etambula nze lwaki muŋŋamba nti Bobi Wine we bamukwata n'alwala kyogamba Bobi Wine kati waavaawo nga struggle eka struggle eyina osigala nga weeri kuba ne mu magye waliwo abaafa mbadde nakyenkugamba nti gwe olunaku lwajjo gwe mubaka ki gwola gwe wagambye newaga nti ono ye atuuse bannayuuna kajansi nkugamba ekintu kimu njagala okinziramu nga nambyamu muganda wange tanabagenda mu 1 million match nandi wulira ye ng'omuntu bw'agambye tanagenda mu 1 million match soka obuuze kuba nambemu era bwe bamukuba emiggo ffe okitegeera ffe tuga nti nambemu no bamukutte wali ne bamukuba emiggo naye nze njagala nnyo ntandike nga abankulembera mbakola ki anti ababaka kati baba nnyini wulira esimu ojayo ogundi gwakulaze towona ne ku front page atukuba amazina gwakulaze mu Cameroon nga tukuba ndongo kati gwe bwokera ku makya n'ogamba era bwe basa kamera ekulabe odde mu kalulu faluku gwe kyobamanya ababaka be tulina ssaawa zino tulina bakamera mundabe nga nine Bobi Wine munyongere ekisanja mundabe ntambuddeko ntuuse magere bannange kaadi njagala babaka be tulina ssaawa zino luddawa yabadde luweero kazi kinyagala okugamba Sakozi enkyukakyuka eri muggwe nange omuntu kasijja kunenya bamuyita zaake nti ye nesegirinya musijja mubani nti bo bakubyekubye amagulu gonna gakoze eki naye waakiri ne magina ate omukulembeze ali magina ate gwogenda ntebe okoloka video twaga nti ogenda ntebe tugende ku kintu ekirala munkyukakyuka eno eya Bobi Wine ntumiddeko ku malaga bayita Luwirayiti mutumiddeko nnyo era omulimu gwakoze ngusiima nnyo ne Namulondo namulabye bambi Namulondo gyali Namulondo naye nga Luwirayiti watabu ddala njagala lwakuba muganya kuwuliza pointi y'amawa nga ebakutte omukulembeze ababaka ba Nuupu bonna abaliwo okumpi baali bateekeddwa okukosa ne bagenda emagere oba ku kisanga nga omukulembeze aza okugona nga bo gye bali bagende bannanga omukulembeze akwatiddwa naye pulogulaamu yaffe tennakukyukamu okitegedde bulungi pulogulaamu tena kukola ki naye kugambye ababaka babadde wali bali mukuba mazina ate gwe kyogala byetwogera bya bulimu bali mu kutyentyebula mazina ng'oliyo ali ku miggo byetwogera si bya bulimba Sewanyana naye kanadde omusubira kukola kiye uyo omulwadde azina bwatyo agamazina gawe mukadaka uyo nono simanyi yani ono nono simanyi yani ono mulala oyo pano okuba mazina wuno simanyi bamuyita ani oyo ngali mukuba mazina ngoyinza kakati saagala bannayuganda baddawo baleke kuddisa bantu era gyegereze buli mubaka yenna abakola ebintu bino gwe Sakozi njagala ngambe nti waliwo okwekalakasa konna okwali kubaddewo nolaba onalebo Namboozi ngazze batusindikira abaana ye abeera ku TV gyakungira era oluva ku TV gavuga mu motoka ye abeera mu motoka mabega nga ali ku WhatsApp era waba nga bagamba bannayuganda babi nnyo nomanyi Namboozi emyaka gyamaze mu parliament kali ekyo kyavuga kyakusatu oba kyakusatu bakyakuna kyakusatu afugeko bibiri aveeyo Sewanyana kasooka ava mu kkomera olewudde nga ayogerako wa ali ku apartment z'obusabala azimba ziri eno zidduka misinde bano abantu tebaagala Bobi Wine balina bye bamwagalako baba nyirinyiri Honorable Namboozi alina obusobozi bwa nti ab'emukono mbakulembedde naye saagala muntu akwata kintu kya muntu kyonna
tutambule mu mirembe era nze mbakulembedde. Ono ye driver wange, ono ye mukwasi wange ow'ensawo, ono ye bba wange, ono ye mutabani wange. Tuli ku front abantu bameka abasigadde mu ngoberere n'abaka emiggo gye. Ono omukyala ye Malembe Shamimu wamulabyeko wa lwabeera kamera abeera n'emiggo kasa abeerawo kamera yandikoze atyo yandibadde agati badnanga abantu bange ab'omu Kampala abantu bange ab'omu Kampala mbadde mbasaba ekintu eki omukulembeze gwe twalonda bamukutte naye mbasaba n'obwewembeefu poliisi maze okugiwandiikira tugenda kutambula tugende ow'omukulembeze oyo yabadde ali ku nsiko nga gyayira pulogulaamu yakati yatambudde okitegedde bulungi nnyo sewanyana nti abantu bange ab'emakindye omukulembeze akwatiddwa naye tugenda kukuŋŋaana poliisi maze okugiwandiikira era enzikiriza tugenda magere poliisi nekkiriza hati akikolegaane akikolegaane gwe ono mwennyini agambye nti yatambudde okugenda Entebbe mbyadde mu mmotoka negwali naye w'amaanyi ne bagenda nga bagenda babayimiriza olinga ngamba nti ababaka ate bakoze kyamaanyi nnyo okulaba nga ekintu kino tekibeera era Bobi Wine waali kati abeewuunya anti Sakozi njakula ekintu kiri kimuzadde ku TV nga ndane ku masimu g'abantu nga toyina wulamu baka yadde naaka ng'olengera poliisi n'abapulezidenti ba BBS bamawulire nga betulengera bokka naye nze nadde njaba ŋŋambe nti bamaze okukwata Bobi Wine bakutte ne Sewanyana bakutte Honorable Kayemba abadde ali mu paaka naye ajja Honorable Jeffrey awedde Yudaman bamubase okitegedde bulungi tewali yadde n'ogu tiwalukaga wekyengera awedde abadde akunga ab'ekyengera nti gundi weruwero Jones awedde Lutamaguzi ku njogera gyayogera era bulijjo nze tulidde omuntu ogu Lutamaguzi bulijjo gwe nniza okuyimirira mu mugongo Kayemba Solo bamukwatidde ku sitowa abadde amaze yo gifuna bajja gitegeera ng'atandise okuwa abaana ebintu ye bamukwatidde ku sitowa tewali tetwawambye wadde ka poliisi n'akamu yadde n'ogu n'owa poliisi twakutteyo n'omu namwadi mwagala muwambira mu buliri naye kati gwomanyi Sakozi kati gwomanyi budget eyafulumyawo ku security sente tebalidde gwakubya mpeko y'amazzi so bannayuganda njagala mbabula ekintu kiri kimu omuntu yenna yasalawo n'ava mu nsi ye n'agitulekera taba ku kyatugamba tuleke nze soogera bibyo nanti inzo Sakozi omuntu yava mu nsi n'agenda talina kyaŋŋamba andeke nze mbonebone n'ensi yange omukulembeze nze Sakozi olaba era nze sira lunaku ngenda gamu ngenda kwekalakasa nenga ngenda kubira mawa fana tumalirize ne Capital Chicken abantu abava mu ggwanga wano tebava lwa mirembe kakati sagala muntu kati nga kakwenza walabe ngenda gye yagendamu abantu abali ebweru waliwo nabanja abaali agadde okudda naye oddawa malirize ne Capital Chicken eno yani ebba abantu bagayambu Capital Chicken yayita abantu bwe balundira enkoko nagenze oyo omugagambo yadduse n'akawumbi Faluku tuyina obuzibu bungi era kampuni nyingi zigudde bwe zityo tuyina obuzibu bungi era kampuni nyingi zigudde bwe zityo kubanga batandikawo ebintu bino nga biraga nti birina license ne gavumenti ebimanyi tebikoma kubimanya bayina n'ababakuuma okiwulira abantu ne babba abantu waliwo n'omusajja ebiseera ebyo dayasi baali bamuyitaani omusajja oyo eyatwala Omunigeria yatwala sente z'abantu mbirivu n'atuuka naye n'abeebaza nti mwe bali kusirwala bannayuganda mwanyambi obuwumbi bwe buti ate dayasi aŋambe yakomawo waali mwalimbo kyokka nga yabba n'akola ki naye ngenda kubuulira buno obulafu bwonna Faluku kubanga Capital Chicken ebadde egamba nti osasula sente gwe oyinza okweyagala kulunda nkoko naye nga twalinawo ozirundira ekyokubiri n'abagizigula tobakola ki yo ogisasula n'ekulundira era n'ekutundira n'ozifuna nga zirimu n'amagoba ontegedde abantu ne bayingira anti ebadde erina abantu mitwalo kubanga era yasooka okuba kasenda abaguzi esobole okubba obulungi wali owuliddeko ku ddiru ya 1 coin ebyo kakati wogenda mu ddiru ezo nazi 1 coin okimazi 1 coin zalina office nga zina n'abakuumi
zaggala lumu ne kapite badde n'abakulu kyekyo kyennyini kakati olwaleero mu Uganda abantu nze njagamba nti obaana balina obuyinza babba abantu baleeta olinga kifaananyi bakola ebintu ntubwe bityo ne bakuŋŋanya ssente z'abantu empitirivu ne bababba omulundi ogwo njagala ombuulire ekitongole ekikola bwe kityo kijja kitya nga tekina na security ku bintu by'abantu byogamba nti nno bano abateekayo balina security ekigavumenti gyebawa abagaba layisinsi z'ebintu bino omusingo gwina okuba kati anti ensobi kati yeeyo kubanga Faluku kino ne kibba ne kigenda kino ne kibba ne kigenda kino ne kibba ne kigenda biranga ku TV gonna biranga ku TV gonna era Capital Chicken abadde amanyiddwa buli wamu ekiwulira okeera ku makya ng'ekitongole kyagadde omulundi gumu ate nga tekikomye tekitandise wano wokkabiize biggala kati golowooza uchumi ng'eggalawo yagala na ssente z'abantu mmeka abateekangayo ssente abateekangamu ebintu basapulaya va ku ebyo ate abakozi walaba abantu nga beekalakaasa ku uchumi ng'eggadde owatali kugamba nti no kampuni egenze egwa mpolampola bula okuca omulundi omulaga tugaddewo beebano ba Capital ekiwulira walabako ku bakozi nga beekalakasa nga tebasudde ssente zaabwe baaliwo mpozi temwabira bammwe ekiwulira naye olwaleero bw'otunuulira ebintu bino engeri gye bize bitambulamu nze ndowooza n'okulowooza nti abanene olumu bakola kampuni zaabwe ne banoonya engeri gye bakuŋŋaanyaamu ssente mu bantu bamukutteyo omugagga oba atani walabeko nga bamukutte mawa Capital Chicken yabbye abantu kakati Faluku bw'obeeranga ne mulirwanaawo ng'anywa omwenge bw'akomawo ng'atamidde nga weewuunya olwedde ng'ogimanyi nti bulijjo anywa omwenge ate olaba akomawo ajja azunga ate weewuunya kati n'ebintu bino byonna bye twogera nga biri mu gavumenti ya wano eya Uganda tubyogerako naye nga bye birina okubeerawo olw'ensonga nti gavumenti eyina ebintu bye yejjako nekkiriza buli muntu okola bizinesi ye nga bwekola ki nga bw'ayagala eyo gye babbira n'abantu kubanga eyo gavumenti ebintu ebimu yabyejjako kati bw'ojja onooteekawo kampani amanyi waliwo ebiseera olumu etuneya gavumenti naye nga ate tuginenyeza bwereere bw'ogenda n'oteekawo kampani nze simanya nti ogenda kubba timpola abantu sente simanya nti ogenda baddukako oba ekitegedde naye layisinsi njijjewo anti nze ojja n'oŋŋamba nina essomero lino ligenda kusomesa baana oba ekitegedde wayita emyezi ng'etaano ng'owulira nti essomero eryo oba bizinesi eyo yajja mu Uganda abantu ebabbe nga bwe nagamba wa front page waliwo front page banka yajja wano ng'awola ssente ne banka netutumuka nnyo yakeera enkya ngabbye abantu bonna akoze eki agenze era wano obeera otukubiriza nnyo n'ogamba waliwo ebintu byetutalina kulanga abantu abo tojja mumala obbalanga ate babbira eri abantu okitegedde nga obyekengedde n'ogamba naye ojalanga omusawo Muganda olange gundi simanya ajjanjaba nnyo ensigo ate ensigo bagende bagijjemu bujja oba okitegedde so kati ebintu ebimu ebibeera wano e Uganda bibeerawo olw'okuba nti gavumenti kasa yajjako emirimu egimu netandika okugamba munnayuganda abe free akole buli kimu kyayogera w'essomero zimba atwala abaana ebweru twala akola ki twala kati n'ababbi mwe bakola ki abawalagi mutwale kati mwe mujjira n'ababbi naye nga mulimu abakola ebituufu ensobi eri ku gavumenti kasa yakeera enkya ne yejjako emirimu n'egiwa buli muntu ali mu Uganda ne bagamba nti akole kyayagala awo obuzibu bwakola ki nga nze mpita mu bwangu omusango gwonna nze nsaba nti omuntu ng'oyo bw'ajja mu gavumenti bonna ngenda kubanenya nti nze ngenda kunenya gavumenti nti toyinza kukeera ku makya n'oba muntu agenda kusolooza abantu bwe batyo ngenda kubadde mu musingo bangamba batwala abantu ebweru olina kusobola teekayo ssente wa security ndowooza ekyo bakikola ku batali baabo naye nga kirina okubaawo security ozikola ki kati nono omuntu oba banka oba teekayo ki omusingo kuba naye sports bet bateekayo okitegeera naye kati ono
akunganyiza abantu abawera bwe bati omutwalo mulamba ekege gotoza nti wali omuntu abba omu kitegeeza tebekenneenya abantu bano nga babawa license bagenda okujja mu kintu kino nga bakimanyi tugenda kubba era nze nkimanyi basookana kunyonyola abantu bagundi wani nabagamba nti twaga kuyisiza mu mulimu guno tubbye tutya nti tubbe tuti wenkoko aleeta kakadde mukye tuba tukola mukimanyi nti kase tuwezamu obuwumbi waffe obwo nga tuyitamu nti ye tusasanyiriza mu mmeka tusasanyirize mu milioni 10 batuwa obuna onolwo kiteekamu nga bakuwuliita guno gwonna omusango gudda naffe ku bantu buli muntu anajja nagamba nti nze ate bwojja wano n'otwala zino otwala bino nodduka emisinde mukyafiirwa nnyo kati nze ddanka nayine waffe emituyana simanyi bwongamba nti capital chicken simanyi egenda kunondira enkoko capital chicken erunda enkoko simanyi tulunda embuzi ezirundira mu kibuga munsooke mutwaleko gye muzirundira tufune n'obukakafu nti mulunda nze nzijje we mwafuna kalumukama mulimu enko 6 naye n'abantu baffe kati abantu banyini obalaba abantu baffe banyini obalaba faluku bababbe baddemu amagezi agategeera David maliriza capital chicken ebadde balundira enkoko nawulira kampu geeyongeranga amaanyi ne ganzigwamu sakoze ekisooka kya byonna tusooka twebuuze capital chicken anagiwa license ekirawo oyingira mu ofiisi ya capital chicken ngalo ekifaananyi ky'omukulembeze wali ngaliwo nga balina ne certificate yaabwe nga balina ne gundi ya KCC license nga weebiri awo n'ekya Ssaabasajja Kabaka kibeera waawo kaakati anti omuntu anabba Abaganda atekera okufaanyi kya Kabaka oliaga bambe yagala nnyo Obuganda kaakati wano mabbali wekiva wabeerawo license ya KCC kati wansi nasawo license ya KCC kaakati wano wansi wabeera ekifaanyi kya Kabaka era wabeerawo kalenda y'emmengo kalenda eya Buganda era oyingira mu ofiisi okwo okuva ku paka kutukuza BBS yebeerako ne kabendera ka Uganda kabeerawo ku meza wano ku mmeeza kabeera kagira kati n'akemmengo era bw'otuuka mu ofiisi wabeerawo akawumbe nga kaliko enkima oba ente oba enseenene omuziro okulaga nti wozze ayinawo n'omuziro bakuteekateeka era mu kitabo wano wawandiika amannya ogenda okulaba mu kitabo wajjawo Oweekitiibwa Nsibirwa, Oweekitiibwa Nsibambi, Oweekitiibwa Gundi. Mu kitabo ekyo abaali bakyaddewokko abajjawokko kati n'obeera ng'oli mugumu kati bannayuganda bambi olw'okuba nti banoonya ekiddako oba mugamba nti ffe tukulundira enkoko ozireeta buleesi ojja n'ozima n'ozitunda ate tebatunda kye bayina bakulundira n'ozona nga zikuze bakulundira anti bakulundira obawa ssente akakadde kanoga nti ngenda kugula enkoko oba 10 mu myezi bweziti nona ssente bweziti era ssente ezo zisasulaawo era wabweru awo ate abeerawo ofiisi zaabwe era osanga ebifaananyi by'enkoko ebyembaata era bw'oba bawa ssente wabawo n'omusawo ow'enkoko akunnyonnyola kati enkoko zisobola okulwalamu naye kati wezirwala kakati toyinza kubuuza enkoko bazirundirawa omusawo abeerawo wano kati omusawo agenda okuvaako okunnyonnyola nga wakooyekooye dda oyagala obawe ssente tolina budde bugenda wakuki kakati wewegendereza okukebera nannyini kampu wewegendereza nannyini kampuni eno abatumwine wano bateeka wani wano wabeerawo Kasirye oba Kalyango ku reception yabaawo n'omuziro guli kakati wano awasooka wabeera omutobola naye nga wewetegereza emmanje noli wabeera Kafaani wali abeera atudde tumwini ng'ali ati
eza mukyalo ba mukazi ku kamera weba biganye ogana omumaliriza kati wano kasiri yabeerawo bategawo kasiri wano yabe n'omuziro gubeerawo wano yabeerawo wano naye biba biganye waliwo mukaseeko oyingira oba mu office namba 2 wabeera kamala byonna era omusanga tamanyina Luganda kati ku mulyango wano ng'oyingira omusajja akutte mundu nga nnene sobo kiro bekiba kaakati twali abuuza enkoko zo tuzirundirawo ensobi esooka yaffe ffe bannayuganda kubanga wali abagaba layisinsi era yaabwe layisinsi enaakuba ssimu nyina akayumba kanke nfunye wano nenjala layisinsi yakulunda nkoko nti anti byenkugamba nze wiiki eno nagenze mu URA nga nyina omukulu antumye nakusoma nagamba omwana oyo atuusaawo nti ayambadde atya ayambadde enkofiira myufu n'empale ya black mukulu gwegoba senti data lintwala empapula z'omukulu nga ye ali wakati ayina mutawana nentuuka oli akuba ssimu nejja so nze nkuliza bannayuganda bonna twewale nnyo bikampuni bino ebijja era ojja weegereze kikampuni ojja bakifulamu bakiggala mangu ati sakozi waliwo omusajja yali awo katwe nombanyumizaako wano yali awo katwe yagamba yalwana ne Museveni yanoonya Museveni n'amubula n'akola appointment n'egaana lumu nayita abamuwule n'abagamba njagala genda mu kyalo waffe njala kuva Kampala naye nyina ebokisi y'amasasi ne kombati z'amagye saa 12 amagye gaali gamunonye bamufuna dayasi maliriza muganda simo bade client owa capital chicken nina ebintu byetunuli olumu nga sisobola byegatamu yadde eddakiika ne mukubanza njagala nnyo ssente yange ennuma wade bagaba kyenda Faruku wano mu Uganda netubakale tuli baavu nnyo abantu mu mwezi abakwata akakadde basobola okuwera abantu 10 mu mwezi ng'oli akwata akakadde ne kamubeeramu bw'oŋŋamba mbu nno oyagala kakadde onnundira enkoko nkuwa 9 nga nkwadde kakadde jukira enkoko ziri expensive zirimu okulabirira kukola biki abantu aba bagenda okujja ewuwo okuwa kakadde abo basukka ne mu 10 tolina woogenda kukolera abantu tugaye buli omu olundidde obukoko 2 ezo enkoko mmeka z'olundira abantu ozirundira wa kati ebyo ebintu ebityo tebasobola kunaye kuziba byebyo gundi wa development channel bye yakola oyo yaleta butabu omujjukira eyabateekanga wali edukoko n'abakuŋŋaanya abo baali bambasada Bashira Gashumba yali ambasada Franka Gashumba yali ambasada n'ababba n'amala okubabba ne yeeyongerayo ne batuka bona be service provider yali kata basasudde mmotoka abayonduka be basooka okwecyangaza yali atambuliramu ng'apangise ne bamala ne bamukwata bamusiba ennaku 2 ne balga bamudipotinza zeeyo Nigeria wayita omwezi gumu ng'asobola wali ku speaker apartments ku ekitante ng'ayisa Nina Rose Johnny Black bagenda bakozesa tour agenda bayimbisa Uganda yonna nga bawe bakola sente ne babeerawo nga buli bwe bakeera ba Johnny Black government bino bintu bana abantu bayingire bamanyi bino bintu babikola babimanyi government yino okola kyo actually bana deal yes ebaddiiro oli aleeta kiddiiro nagaa tugenda kukola bwetu nezimwera muvaamu ssente biki naye period kibyeno period kati capital chicken gundi diru yaabwe yawedde period gye bapulaninga ekintu yawedde ne bayitamu byebyo gundi Airtel bye yatukolanga nga target yayo buli wetuka nga bakyusa bagenda ku zaini nga bakyusa nga bagenda kuki okitegeera nga every time bakyusa ndi invest affe tuwedde mutugize wiki capital chicken bye yakoze their target yaweddeyo era yoli yagenze kola bintu bye atajja komawo nga akomedde mu kintu ekirero na bibana Uganda nga bakaaba ajja komawo mpati tuwandisa kampuni eyo toteka yunda nga muntu yo bali zino za kusimu bawandisiza kusimu mwebale nnyo mwebale ddala tukolagane next time